Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalaga ebikuta by'enkomamawanga. Ebikuta by'enkomamawanga ebyo birungi nnyo, bigenda bayambamu abakyala ku nsonga y'okwefunza, okwekolako service ku nsonga eyo. Funa ebikuta by'enkomamawanga nga bw'obiraba. Ebikuta bino bw'oba obifunye kusaba osooka obyozeeko bulungi, bw'omala bisaleesala obutontono nga bw'obulaba. Beera ng'obusalira ddala nga butono nnyo. Bwe bujja otuyamba tugenda kubifumba bufumbi. Bw'omala obisalaasala nkusaba ofuna akasefuliya nga bw'olaba, beera ng'obiteekamu. Bw'omala okubiteeka mu kasefuliya beera ng'oteekamu amazzi. Kati amazzi gano kisinziira bungi bw'ebikuta by'ofunye ng'emazzi g'olina okuteekamu. Bw'oba ofunye ng'amazzi ng'ofunye ebikuta biwerako, teekamu amazzi era nga gawerako. Nze ntaddemu ago just mbalaga bulazi. Kati bw'omala biteeke ku kyoto, nze mbifumbidde ku gaasi, beera ng'obiteeka ku kyoto bibeere nga bitokota. Beera ng'obifumbako bitokotere ddala. Bwe bimala okutokota beera ng'obiggyako, funa akasengejja n'akantu akalala, beera ng'obisengejja. Bisengejje bulungi, twagalamu mazzi ago ge twetaagamu. Bifumbe bikyuke kakkala nga bw'olaba amazzi ago bwe gakyuse. Bw'omala obifumba bulungi bisengejje. Bw'omala obisengejja funa obiwummuza bibeere nga biwola oba amazzi ng'ebikuta by'enkomamawanga. Bw'omala okugafumba gasengejje ogateeke wansi gasooke gawole bulungi. Bwe gamala okuwola nga bw'ogalaba gawoze bulungi, beera ng'ogatawaaze ng'ogayingiza munda. Gatawaaze gagenda kukuyamba mu nsonga eyo y'okwefunza. Tawaaza amazzi ago. Enkomamawanga eyo nnungi nnyo mu kufunza. Just ofuna bikuta byayo n'obikola nga bwe mbikoze. Bw'omala beera ng'otawaaza amazzi ago. Gatawaaze ng'ogayingiza munda. Olunaku osobola okutawaaza emirundi egiwera 3 oba 4, kisinziira budde bw'olina. Naye nga kikulu nnyo obeere nga weekolako service ku nsonga eyo ey'okwefunza. Ogenda kubeera ng'oddawo bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kuba nyongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.